The Buzz UG kwetu kyali nyonyo gwe kyoyina okola oyina kwekumira ku mukutu osobola okubanga omanya ensonga zonna nga bwe ziri kuba amawulire tukyalina mangi kuba celebrity bamwe amanya MC Morio UG wabula tugenda kuba twogera kuba B2C tukomyewo n'amawulire agakwata kuba B2C Entertainment Kampala Boys gwe kyoyina okola tovaako ku mukutu gwatanaba kutugoberera badde nkusaba osobola okubanga osubscribinga onyigene ukadeka notification awe songa ojja kuba ozifuna bulungi ddala baganda bafeera kyemukola kyamanyi sigenda kwerabira okubeebaza okubanga mukyekumidde ku The Buzz UG eyo gye musinza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwebale nnyo okubanga mutugoberera wano ku The Buzz UG ngawe nkugambye nti tugenda kuba twogera kuba B2C Entertainment mundaawo balina akayimba kapya ke bayita Yola balina akayimba kapya ke bayita Yola awamu ne mwana muwala gwe bayita Aroma kayimba kakyali kamanyi kakyali kapya kayimba kalungi gendo kafune osobola okubanga okawuliriza bano ba B2C Entertainment baba Kampala Boys babadde tebakyalabika nnyo mu mawulire babadde babuzeebuzeemuuko naye ndooza emukusonga lwaki babadde babuzeemuuko mujjukira bulungi nti Mr. Lee yafiirwa mama we emabega kwawo ndooza ezo ze zimu kusonga lwaki badde babuzeebuzeemuuko naye omuziki gwo bakyatuweera ddala omuziki big up kyakabi Mr. Lee omwoyo gwa mama wo mukama katonda asobole okubanga gulamuza kisa ffenna lyekubo naye nga kye tulina okukola tugume tusobole okubanga tukwasaganya endongo wabula yo si ensonga etulese nga bugambye nti tuyinawo amawulire amalungi okuva kuba B2C Entertainment kuva lwe baava ewa Ande Events abantu ne bagamba nti abasajja tebagenda kuddamu kulabika ku siini naye wenjogera okuva lwe baavaayo buli luyimba lwe baleeta eba tune abasajja basobola okubanga ba standing pressure eyo ne basobola okubeerawo ne balaga nti okuva ewa Ande Event tekyaba affectinga nnyo webali bakuba endongo ba B2C Entertainment naye nga era nga tetunagenda wala soko subscribing abo batonaba osoko onyigene ukadeka notification yawe songa ojja kuba ozifuna bulungi nga bagambye nti gana amawulire malungi kuba ewa ba B2C amawulire getufunye sosi yaffe agatambula galaga nti bana basajja basobodde kubanga bagula ettaka lya millions 2 abasajja baguze ettaka ekyo kiba kyamaanyi nga bokimanyi nti abayimbi abamu embeera gye balimu sente teziriwo bali mu kugenda wasali musale bagwamu esuubi bagala na kutunda music waabwe naye bano bo balaze nti bakyasobola okukola nga tebagenze wasali musale ne batekawo ebintu by'amaanyi kati wenjogerera baguze ettaka lya millions 2 side za wali eri ebusabala baguze ettaka muganda wange tubayozayoza congrats ba blood n'abayimbi abalala musobola okubanga mulabira kwabo nti still okyasobola kufuna akasente okuva mu music wo nga togenze eyo eggulu oba wawa kusabiriza oba kutunda rights za music wo era kati wenjogerera bana basajja ettaka bataddeko mashon bali mu kuzimbako mashon in time enaatera okugwa basobola okubanga nga basengukira mu nju yaabwe eyo information gye tufunye ku ground elaga nti mashon eno gye bazimba erimu bedrooms 3 nga bokimanyi nti bali basatu Mr. Lee, Bobby Lash ne Julio buli omu ayina mu bedroom ye eri self contained ne rooms endala we basobola okubanga bakolera emirimu gyabwe we batadde studio kati awo kiba kyamaanyi okulaba nti bana bayimbi tebanamala bbanga mu industry naye bwe baba basobodde okukola ekintu bwekityo tulina abayimbi abamaze ebbanga lya myaka 2015 mu industry naye bakyali mu walaala bakyali mu government etuyambe osobola kweterawo ekintu kyonna bw'oba ofuukasinga tubayozayoza bano ba blood kyemukoze kyamaanyi ddala naye wabula abantu abamu bulidde nga bagamba nti ba B2C idea gye batuseeko nnungi okuzimba okugula ettaka n'okuzimba ennyumba naye abantu bagamba nti tebandizimbye enju emu nga bali basatu wakiri abantu bagamba nti bandibadde buli omu afuna ku kasente baba bakoze ku magoba buli omu agule wasobola okugula azimbe nga ye naye nga si kuzimba ennyumba emu mwena basatu mu maaso kweyo kiyinza okubaviiramu obuzibu nga bwe mulaba nti essaawa zino Good Life Entertainment waliwo okwesika muguwa okw'amaanyi okuva radio lwe yafa family ya radio bagamba nti Wizo alina ebintu by'omwana waabwe ennyumba ya mwana waabwe obuzibu obusinga buva ku nyumba Jeff Chiwa naye n'avaayo so ezo ze zimu kusonga lwaki wadde mukola business awamu muli ba partners mu business naye ebintu ebimu
mba mulina okukiriziganya ne mugamba nti no bwe tuba tukoze ku kasente buli omu atwaleko percentage ye oba share ye asobole okuba nga yeekolera ekikyenga ye. Naye kati bwe muba muli basatu nga ba B2C era eyo mu maaso abantu bagamba nti era oyinza okulaba nga waliwo obutakaanya omwagamba nti banaye kiri bwe kiti nga waliwo okwesika omuguwa. Kati abantu abasinga bagamba nti kirungi kye bakoze naye bandibadde buli omu akola bibye ku lulwe wadde omuziki batambuza wamu naye buli omu yandibadde akwata akasente ke nasobola okuinvestinga mu bibye nga ye personal naye nga si wamu. So eyo si ndowooza yange wabula abantu abasinga bwe batyo basobodde okuba nga boogera. Naye naawe bw'oba olina comment yonna oba opinion yo genda mu comment section osobole okuba nga okwasaganya zino ensonga oba osobole okuba nga otutextinga tujja kuba tukufuna bulungi nnyo wano ku The Buzz UG. Teweerabira okusubscribinga muganda wange n'okunyiga ku kadde ka notification ensonga zonna weziri wano ku The Buzz UG. Fa abasinga amawulire bagajja wano kuffe fe tufuna latest updates zonna ennyimba zoyagala okumanya ku bayimbi bo omuyimbi wo ali ku kikati bonna abayimbi abaabuledda n'abapya bonna tuba nabo wano ku The Buzz UG. Gwe kyolina okola tuva ku mukutu amanya MC Morio UG.